Nessanyu linginyo nga twebaza omwana gw'endiga bamalayi kabali musi sanga tuyimba ti Yesu alokola. Abalungi abagalwa mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaniriza nnyo mu kifo kino, mbaniriza ku ASPS Muwire Bible and Politics. Ngenda kumala essaawa emu yokka n'obutawera ku programu eno. Abanaabaako mwebale okubeerako. Mama Christine Amanda Nakagwa okyaliyo neba naisitwage nina abantu. Mama gy'oli nsanyusa okulaba Mama Christine. Wabulirawa bana oba nze nabula nandibanga nze nabula. Anyway, mwena abaliko mbalamusiza bamikwano ku ASP Bible and Politics ku YouTube ate ne ku Bible and Politics ku Facebook. Nga bwe nabategeezezza nyina enkyukakyuka za lwaleero lwokka. Naye nyina enkyukakyuka ku mulimu za lwaleero lwokka era ku ssaawa 6 ngenda kuba ngenda kukola. Soka kati mba sikyalina budde bulala. Njagadde tunyumyemu nabadde sigenda kujja. Naye ebintu bye nayogedde eggulo bye naleese eggulo byaleese debate mu kabokisi kange n'awalala wangi tubadde mu debate. So njagala kutaanya ensonga eyo nziremu mbawe position yange nkirabika nyina byessajja eyo bulungi. Njagala point eyo gyengenda okusinga okubeerako leero, then ngisupporting n'ekyawandiikibwa ekyolwaleero. Ekyandikwa kyolwaleero ndi mu Exodus chapter 14 verse 19 to 31. Exodus kwe kuva essula 14 olunyiriri lwa 19 okuva ku lwe 19 okutuuka ku lwa 31 olusembayo. So osobola okusoma chapter yonna n'omanya ebyaliwo. Eyo yegundi endeese. Naye nga sinabagenda eyo waliwo ebimu ku byabaddewo. Nalabyeko president waffe mwamulabye mu kuziika Kazoora yagenze n'akola bubi n'agenda afa ne Papa. Kati Papa n'amubuutikira naye Kazoora oyo naye munene. Kazoora munene naye simanyi kiki ate yiye yasazeewo okufa ne Papa. Banaye kirabika nga njogedde bubi. Siyogedde bubi kye ngamba ekisiraani kyamukutte n'afa ne Papa. Kati amawulire ne gamubuutikira. Naye mwalabye abasajja aba NRM, mwalabye Tayebwa. Senga president yayise ku Tayebwa n'atamubuuza nga bwe yakola Nabbanja mu kufa kwa Semwogerere, wandiwulidde bwe batokomoke omugambo. Naye bo baameekinze sure nti bamulemesa okwogera biki n'ebirala bingi. Sigenda bigendamu nnyo. Naye ako nako nakalabye bwe naaba nteredde tunabyogerako ebimu ku byabaddeyo eyo. Naye olwaleero njagala kudduka misinde nsupporting ekyawandiikibwa agundi nsupporting point gye naleese eggulo n'obutonotono bwe naleeseeyo ate nammwe engeri gye mwakirabye abamu benjogeddeko nabo. 1. Ekintu kino saakyogedde mu bubi nakyogedde mu bulungi kuba kati tuleeta ideas ez'enjawulo okulaba nga twenunula. Abantu abamu mwasimbye essiira jjo nayogedde bwe nti gwe atalabye video y'eggulo. Nagambye ababaka ababaze emyaka 10 mu palamenti kati bagundidde ensi bamanyi n'ebitundu byabwe bibamanyi nnyo. Tubakyuse tubawe tukole risafu tubawe obuvunaanyizibwa obulala buno obwa palamenti babuveeko. Mu bulungi nga tebagenze mu kamyufu be baba babeera bakomanda b'olutalo luno. Kubanga tukanya protest vote twagikanyizaako protest vote lutalo lwaku kulonda lutalo kwenunula. Kati twagala ba commanders. Ensonga lwaki emirundi gyonna tubadde tukola ebintu nga tebiggwa. Tosobola genda na muntu nga goli muwanuwe nga yalina tuwe.
bano ababaka tubadde tubalondanga bulijjo naye bano ababaka babadde bajjira mu tiketi balina tiketi endala gye batalaga ngamba ababaka ab'opposition balina tiketi endala ey'ekibiina kye bayita agipu naye eyo tebagiraga agipu in full mu byobufuzi bakimalayo bwe bati ene government in power agipu bw'omala obbawa tiketi ya NUP bw'omala obbawa tiketi ya FDC bw'omala obbawa tiketi ya DP babeerayo ne tiketi endala eyaabwe ya ene government in power kati omuntu ali alina tiketi eya ene government in power tasobola kuyamba gwe alina wanuwe tiketi abalonzi tugenda nga tulina wanuwe tiketi kujjako Museveni nga tulina baliiders bano nga be balina otuyamba naye ate nga yalina ene government in power oba ono yayiseemu oba ono yayiseemu bo bakola teriyo mubaka wa parliament gwe bali babbyeko ttaka tewali mubaka wa parliament yali alemeddwa kusuubula bintu bye biyingiza mu ggwanga tewali mubaka wa parliament yali akozeeko kintu nekimufiiririra kubanga aba akolagana ne gavumenti ye eri mu buyinza kati twagala tukkanye nabo mu bulungi batusuubiza batugambye eno ye time ey'okujjako Museveni tugenda mujjako okyekasi nkitegeera ekyo ekintu ntuukidde ku nsonga leero saagala genda mu bintu birala njijjawo tugende mu kigambo kya Katonda tugenda kujjako Museveni si kyekyo bwe tujjako Museveni gavumenti nga zinnya eyina emirimu mingi bagenda kukola emirimu emirala wano mu kusooka tubajjeko tiketi eno eya ene government in power babeere ku front line nga be bakomanda b'ebitundu be bakomanda kuba babamanyi nnyo wangambe wirate mumwanga ne mungamba wirate noyogera ku gundi kwabo n'otayogera kuba Bashiri Mbazira bwe tuba tuogera ku sitaani to discussinga mizimu bwe tuba tuogera ku sitaani to discussinga mizimu Bashiri Mbazira mu image baavaamu nabo bakimanyi ba Edimawe naye ani Joyce amanya gana agasoma ati agawulira atya nga bagogera Edimawe abo sube tuogerako abo olwabwe lujja kujja ba mazongoto abe ebyabwe bijja kujja buti ne kadi zaabwe teziriyo tebalina na kadi abo sibe nazo okudiscussinga njagala okudiscussinga abantu bana abagundidde abaludde mu buyinza abaludde mu bumemba bwa parliament betuwuliriza ennyo myaka 10 tuba tukumanyi nnyo toyinza kugamba nti abo okuwaayo ebifo byabwe ne babisacrificinga ne babiwaayo kyenkanankana bafutu soja ababadde mu kkomera emyaka 5 era abamu ku kye mwasinze okunvunaana era kyesigaana buli muntu endowooza ye yonna najaniriza kubanga tuli mu kudiscussinga ekyange si kyekisembayo naleese idea namwe ne mwongerako kati tugenda kuddamu tugizimbe nga ndeeta ekyange kye naleese n'ebyammwe bye mwaleese n'ebirala bye muyina tuwongere okuzimba ekintu kino tukyongereyo mwagambye ate pasita tosobola kugamba nti Zaake ne Honorable Lutamaguzi be tulinawo be tutandikirako ate be baba bavaayo abo be batulwaniridde be batulwanirira kitegeeza mu buwongo tulina munti Museveni tagenda kuvaako bagenda tulwanirira ki ate nga Museveni avuddeko kyogamba member wa parliament okusacrificinga ekifo kye tujjeko Museveni abeera afiiriddwa nnyo nga bo bennyini MP yatugambye eggulo namubalaze Nsamba Oshabe yagambye abaana bamaze emyaka 5 mu kkomera babakwatira byambalo bya NUP Josachi bagambye nti abaana bali enjeru babakwata n'ebyambalo bya NUP ne babagamba mujja kuva wano nga muleese emmundu gye mukozesa ku byambalo bino mujja va wano bali eyo tebaregisteringa ngako NUP n'abantu baabwe batya babeegaana abaana bali mu prison enjeru gendayo bw'otabasangayo omuntu yagenza obbakyalira ne bamugamba ebintu bino bituuse ewa Pastor SPS Muwire abyogere ku mukutu gwe
memba wa parliament watuwa ekisanja kino nadda wali mu kukyusa nga Museveni bwe yajjewo birungi n'aleeta oto ono n'amuzza wano ono n'amuzza wano bonna bali mu kuweereza Museveni. John Nabalaze wano omusajja gwe bayita Kinobe. Museveni buli wayagala okuzannyisa Kinobe wamutwala walaga. Yamujjeyo yonna simanyi Meja Jeno Kinobe, simanyi Meja Kinobe, simanyi biki amwanudde yamulesa amuntu simanyi amudde biki, simanyi bw'abadde ambassador, kati yamuleeta assistant secretary general wa NRM. Wabula ali mu buweereza. Bino tetubasabye kukola kino lwakuba tebakoze. Lwakuba tetubaagala. Bakoze bulungi nnyo tubawadde obuvunaanyizibwa obulala obusingako. Lwaki balemera wano? Bali mu ene government in power. Ate oba tugenda kujjako Museveni? Mbuuza, tetugenda kujjako Museveni? Bwe tuba tugenda kujjako Museveni, kati ate lwaki balemera ekifo ky'obwa MP? Olwaleero Madamu Ticha Nambooze atugambye bw'ati. Kansooke mbalaga akantu kana aka Ticha Nambooze. Bwe tumala tugende, njagala muwulire nabagambye eggulo nti Museveni atweteekedde tuteekateeka protest vote. Batandise bo okutambuza enjiri, say no to protest vote. Yes, tuba switching tubazza awalala. Very good wamma. Tuba switching tubazze ku wingi endala. Ulira Madamu Ticha Nambooze bw'atugambye. Gavumenti ya Mwami Museveni eteekateeka olutalo olw'ekitujju ng'erukozesa amagye okulukola ku Buganda nga yeekwese mu kalulu ka 2026. Fe tutegeka kalulu, bo bannaffe bategeka military operation. Bategeka military operation. Era bazze ne mu parliament wali ne bagamba nti tugenda kuwandiika abapoliisi 1,305 ne tubabuuza lwaki. Election constables election constable abeera temporary. Electoral Commission bagambye tugenda kuwandiika abapoliisi 1,305 nga kwabo 1,000 bagenda kufuuka baluberera 35,000 bajja kuba bakiseera. Ne tubabuuza lwaki, ne batugamba lwa kalulu. Komiti Mwentuula ya Defense and Internal Affairs babadde bakafuluma amagye ne gayingira. Ne gatugamba tugenda kuwandiika ab'amagye 1,000 omulala. Lwaki? Lwa kalulu. Ogase kuguli ogumu mwenkomisi. Poliisi eri mu kusaba budget kuwandiika abapoliisi abagenda okubeera mu kalulu, n'amagye gasaba kuwandiika bagenda kubeera mu kalulu. Madamu Nambooze akitapuse n'agamba bateekateeka tukolako butujju. Ffe tuteekateeka ki? Okimanyi Nambooze nga yaconcentratinze ku kubeera komanda wa Mukono, ne bw'oleeta barracks 2 nga Nambooze yakomandinze Mukono, bajenero babiri tebasobola kuwangula Nambooze mu Mukono. Ng'akomandinga kati kigenze wali Nambooze nga talina gamba nti awangudde akalulu k'obwa memba bwa parliament ali mu kujjako Museveni. Okimanyi ne bw'oleeta battalions 2 n'oziyiwa Mukono, Nambooze aziwangula. Naye bw'aba amaze okuwangula akalulu ke akake nga memba wa parliament, oba tukyamutwala ku front line. Tumuswitchinge tumuzze wano. Tumuwe obuvunaanyizibwa obusinga obunene kubanga buno abukoledde emyaka 10. President wa Botswana yagambye bw'ati. President wa Botswana yatugambye bw'ati. I will say to you today that any president of any country who wants to be president for more than 10 years
Anybody who has that ambition is instantly a failure. You can't want to do this job for more than 10 years. You can't. Omuntu yenna abadde mu buweereza emyaka 10 ye yabadde ayogera kuba president naye ne ba leaders bonna mu gavumenti ng'oli gundi myaka 10 ng'otudde awo kubanga tewali kye bakoze. Lwaki si lwakuba tebaagala kukola, baagala okukola naye batuuliddwa gavumenti. Kati engeri gye tuba empawalinze mu kubamanya mu kubategeera n'ebirala byonna kati tuba switching badde wano mu bulungi nga tweteekerateekera olutalo nga Museveni ye Museveni ali mu kurikuruutinga ffe tulina technicalities ki. Kati nno wulira ekintu ekyo kye naleese tulaba nga nakireese eggulo wakayitawo eddakiika ntono nnyo ate nga za kiro kimu. Kampu yaabwe mu opposition yaguddemu Nabe ne Museveni eri yaguddemu Nabe. Ekyo bwe kikolebwa Museveni tuba tumukutudde enkiza esooka. Bo bennyini abakolera Museveni mu gavumenti baguddemu encukwe kubanga batuwulira. Gwe ne bw'oba omulaba nga ali bize nnyo ate atuwulira era baguddemu encukwe mu bo mu kibondo kyabwe wano. Museveni yamaze eddo bateekamu eddobo ery'obukadde 10 gundi ery'obukadde 100 ate bonna beetabudde abaalidde n'abataalidde tetusobola bamanya. Kino kigenda tuyambako. Lwaki nakozesezza nnyo Lutamaguzi ne Zaake? Abo senga beewaayo ne batuwa ekyo kubanga ensi ebaagala nnyo era bantu bakimanyi era mwenna be mwasinze okudiscussingako nga mugamba abo bo basigaleyo. Tebasigalayo kuba nabo bawezezza emyaka 10 be tuba tutandikirako. Ekyo kigenda kutuwa chance okumanya ani ali naffe ani atali naffe. Tubawa obuvunaanyizibwa obulala obusingako. Gw'omanya abantu abaalwana 27 abagenda ne Museveni mu nsiko abo abaali naye mu kusooka abo simanyi bakayindo otafiire mumanyi enjooga gye batujoze kubanga be positioninga era ensi beetegedde abawaayo ebyabwe okugenda mu nsiko n'olwaliro batujooga paka kati. Salimu Sale tabeerangako ku chaati ya byabufuzi yonna mbuno yeesimbyewo naye ayina obuyinza ye 001 mu ggwanga Uganda. Oyo Salimu Sale ngo kati Museveni okuva lwe yafa Salimu Sale yali mu kintu ekyo ali mabega wa mizindalo naye ayina obuyinza. Wali olabyeko Kalugire mu kifo kyonna ekyokwesimbawo, wali olabyeko Lwabwogo mu kifo kyonna ekyokwesimbawo mbuno MP w'egindi. Omanyi obuyinza bwe balina. Ebyo ebifo bye by'okuweebwa bano abagenda okujja okutuyambako olutalo lunyume. Bajje batuyambeko olutalo luno lunyume si mu bubi. Kino kigenda kutuwa Museveni 1 anaagaana tujja kuba tumutegedde nti yali ne Museveni. Kati ate naye ajja kuba atya abantu kimutwaliremu Museveni emiliyoni ze10 zimusale. Museveni tayinza kukwata miliyoni 10 kuziba wanga talina kintu mu maaso wekigenda kumuyambira. Kati buli eyaziridde ajja kulemerawo. Bw'alemerawo abeera afudde nakyo political death. Ekintu kino nno kifuuke debate. Mbabuulira mbasaba busabi bw'oba okirabye nga kirimu eggumba kifuuke debate kigende paka mu bakulu. Baddembe okusalawo nga bwe balabye naye baatukkiriza tuleete ebirowoozo ku mmeeza kubanga NUP ekyo kye kituleetedde okulaba nga naffe ab'NRM tusobola okubaako bye twogera bye tuteesa mu nkyukakyuka wano. Museveni tayinza kukwata miliyoni 10 n'aziwa ababaka nga tebalina we bagenda muyambira. Tekiriyo. Era okubasaba okuva lwaki okubasaba okuvaawo nga basavinze emyaka 10 kibalema kibanyiga. Tukwate kyo wulira ekikulu kyabwe bali mu Ajipu
bali mu kibiina ky'ebyobufuzi kye bayita AGIP, ene government in power, bo baba bakola. Kati ate bo bafuutu soja balina one way ticket. Kyova olaba bali aba AGIP bagenda mu maaso ne government in power. Bafuutu soja ne basigala ku one way. Kyova olaba be bajjudde mu makomera. Era kino ekintu kye tubasaba okukola kigenda kubongera maanyi mu bo ne mu baana baabwe ne mu baana b'abaana baabwe, kubanga abo be bali ba 27 abawaayo byonna ebyabwe ne bakomandinga olutalo olw'okujjako dictator Museveni. Era okukibasaba tetukibasaba lwakuba tebasobola, tetukibasaba lwakuba tebamanyi, tetukibasaba kulwakuba kiki ekirala kyonna. Tukibasaba tubateeke mu kifo ekirala ekisingako obuvunaanyizibwa, kubanga wano basaavinzeewo ebbanga erimala ne batukakasa nti basobola okubeera kati ba commanders ba divisions. Kati tubawe division. Kati tubawe babeere ba commander ba div 1, div 2, div 3, div 4, div 5, div 6, div 7, div 8, div 9. Tusobole kubanga Museveni ali mu kulikuruutinga, ali mu kugira ono amujjayo amuleeta eno, ono amuleeta eno. Buli move kati Museveni gy'akola yonna ya byabufuzi. Olw'okuba tubadde tubagamba nti nno abawestana Museveni abakozesa nnyo nnyo, buli move gy'akola buli wajjawo aleeta mu kyoli, buli wajjawo aleeta mu kyoli, buli wajjawo aleeta mu kyoli. Ekyo yakikola nga akalulu kakajja, yagenda akalulu nga kakagwa mbw anyiigidde Buganda, yagenda okukiraba nga abakyoli bagenda mutwalako nga sipiika mu kyoli, sipiika mu kyoli, omulamuzi mu kyoli, Winnie Dolo, owa Justice Mawu mu kyoli, Deputy IGP mu kyoli gundi oyo Lokechi, IGP Omo Okoth Ochola naye nga almost weeyo newankubadde oba musaamya. Museveni yagenda okulaba nga abasajja bagenda mujjako n'agamba nga tekyalina kyakukola, n'anyaatula Lokechi, n'anyaatula Ochola, n'abadismantling nga yali abazimbye nga abazimbisiza obusungu obw'okubonereza Buganda. Yagenda okulaba nga gavumenti yonna agibawadde, n'abasuulamu emirambo awo ne bakkakkana. Now essaawa zino tulina okukyusaamu munwana, tukyuse takiti okusinziira ku mulabe gwe tugenda okulwana naye ebyakola, naffe tutandike okubaako tukyusekyuse mu bazannyi, tukyusekyuse mu nzannya, tukyusekyuse ono tumuzze eno tumuzze eno, ono tumuzze eno. Naddala bano ababaddewo olw'okuba bakoze bulungi mu palamenti emyaka 10, kati tubawe tubatikkire obwajjeno, tubapositioninge okujjako nga batugamba nti bo tebali ku kyakujjako Museveni. Naye bwe batukakasa nti tugenda kujjako Museveni, then tewali nsonga lwaki babeera ba MP. Bwe baba tebagenda kujjako Museveni, basigale mu AGIP yaabwe. Kamala okusapootinga egundi yange eyo n'ekyawandiikibwa kino, mbibalaze nga Museveni bw'atweteekerateekera batandise okutambuza say no to protest vote. Nabagambye protest vote eno okukola amakulu etandikire mu nju. Wulira kangende mu Bayibuli. Kangene mu Bayibuli. Mukama jangu okosomesa oyigirize ekigambo kino, yigiriza batabani bo ne bawala b'ekigambo kino kibeere kiramu, kigwe ku ttaka eddungi, kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okuba atasaanira, mu linnya lya Yesu tusabye, abantu bonna ne bagamba nti amiina.
okuva essula 14 olunyiriri lwa 19. Mukama kama bwendimala okwefunira ekitiibwa ku Falaawo ku magaali ge ne ku bantu be abeebagala. Malayika wa Katonda eyakulembera awo 19 malayika wa Katonda mbere eggye lya Isirayiri n'avaayo n'adda ennyuma waabwe. Empagi ey'ekire n'eva mu maaso gaabwe n'eyimirira ennyuma waabwe n'ejja ne abaana ba Isirayiri baatuuka nga bava mu nsi y'e Misiri bagenda batuse ku nnyanja emyufu. Falaawo n'agamba twakoze bubi okuleka abantu bano okugenda katubakime. Olukiiko lwatula ne bagamba tebajja kgenda tebajja kgenda. Falaawo n'asituka n'asimbula n'atambula okugenda obbakima babanone babakomyewo. N'amagaali ge n'abasajja be n'amagye gonna na buli kimu na buli kyakulwanyisa n'aggulawo Amura n'abalumba. Bayibuli egamba bweti Katonda n'akyusa ennwana. Malayika wa Mukama eyali akulembedde ekibiina n'ava mu maaso n'adda emabega w'ekibiina kya Isirayiri. N'empagi ey'omuliro n'eva mu maaso n'edda emabega. Kati malayika yakomandinga olutalo. Luli abadde akulembedde kati azza emabega. Nakugamba juzi twasomye ekyawandiikibwa eky'Abakolinsi essula 10 Bakolinsi ekisooka 1 Corinthians chapter 10 from verse 1 okkirire. Bayibuli egamba bweti ebyo byawandiikibwa biyambe ffe ab'omulembe guno. Katonda bwe yalaba seriousness ya Falaawo gyajjirako n'amaanyi gajjiramu yaddira ababadde bakulembedde n'abazza emabega. Awo malayika wa Mukama n'adda emabega w'ekibiina. Kubanga luli mubadde mutukulembedde ne tusemba emabega. Bafutu soja ne bafa. Bafutu soja ne basibibwa. Myaka 5 babonaabona. Mmwe mutukulembedde. Ate mmwe bamalayika bafe ab'omulembe guno. Mmwe muliwo mmwe abakabi baffe. Kati ennwana ekyuke. Muveeyo mu maaso mudde emabega. Kati tulondeyo bana babadde emabega bakulembere. Kibi ki ekyo kirimu ekyo? Kibi ki ekyo kirimu nga malayika yava mu maaso n'adda emabega to protect. Nebase nga ndowooza ku kigambo kino kye nabadde nafunye debate awo lwakuba nabadde nkooye nebase. Bwe nebase ne oba obwongo bwange bwakisigaddemu simanyi. Bwe namaze awo gundi video nendya nga bwe mbirowoozaako bwe mpuliriza message bwe nkyatinga nooli. Kati oluvannyuma nengalamiriza ku buliri bwe nti nazukuse ssaawa 7 ez'ekiro. Nagenza ozukka ssaawa 7 ez'ekiro nga ndi mu kubuulira kyawandiikibwa ekyo. Nabadde ndi mu kirooto nga mbuulira ekyawandiikibwa ekyo. Neŋŋamba nenkwata Bayibuli. Nagenza okusoma ekyawandiikibwa ekyo nga kyennyini kigwa wali neŋŋamba Mukama kiki kino. Era nabadde nebase sinaabye. Neŋŋenda nenaaba nemmala okunaaba nenkomawo nenzira mu Bayibuli yange. Nga ekyawandiikibwa kino kyekitambula mu bwongo ne mu mutima gwange enjiri yakyo nti malayika n'ava mu maaso n'adda emabega. Bwe yadda emabega yakola ki? Wulira. Beera wakati w'eggye ly'e Misiri n'eggye lya Isirayiri. Malayika n'ayimirira n'empagi eri ey'omuliro n'ayimirira emabega w'abaana ba Isirayiri naye ate ng'ali mu maaso g'eggye lya Misiri ne Falaawo. Kyetuva twagala ba elders baffe bano ekisooka ba MP baali connected mu nsi yonna.
babadde ne parliament nsamba yabadde atukiikirira mu parliament ya Africa oba yensi yonna ebe ya Africa nsamba oshabe emyaka 10 gye bamaze balina baseneta be bamanyi ebweru w'eggwanga nawa bali connected emyaka 10 gye bamaze and above bwe badde eno ensi ejja balaba nnyo okusinga bweraba Machete tetumumanyi ne bwe bamutwa 18 baabula tewaliyo we baboogerako tewali we baboogerako era ffe tuboogerako tewali we baboogerako kuba tebabamanyi Museveni akwate ba MP 18 ababuzeewo tulabo banaasulawo bayinza n'okugenda nga bakubiddeko ku bannabo ab'omu Amerika nti abange nti mutubeereko nnyo kubanga eno omusajja atuli bubi ne bakubira abe South Africa nti abange malema tubeereko nnyo mubeere nga mujjira kuba kakati kino kiriwo ensi yonna etunulaawo bayina access ku CNN bayina access ku BBC the registrator of kakati Machete waabwe Gaddafi waabwe ne bwe bamuteekako ekisango no one to help Bayibuli egambye bweti malayika nadde emabega w'ekibiina ky'abaana ba Isirayiri ng'ali wakati bano twagala bajje bateekewo akabubi ako bwe baba ddala nga baddala bateekewo akabubi ako ak'okuprotectinga Isirayiri ekire n'ekizikiza naye neereeta omusana ekiro abo ne batabasembeera bali ekiro kyonna ensonga lwaki twagala badde wano bagenda kuteekawo ebintu bino biri empagi yayimirira wakati neekuba ekitangaala mu baana ba Isirayiri neekuba ekizikiza ku sayidi ya Faraawo ewa Faraawo enzikiza ekutte abaana ba Isirayiri bo bali mu kitangaala malayika kati ali in full command mu lutalo luno sayidi ya Misiri obudde ne buziba sayidi ya Isirayiri ng'obudde bulaba Musa n'agoola omukono gwe ku nnyanja Mukama n'asindika ennyanja n'omuyaga ogw'amaanyi ogw'ebuvanjuba obudde okukya ennyanja n'agifuula olukalu amazzi ne geeyawulamu abaana ba Isirayiri ne bayingira wakati w'ennyanja ku lukalu amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo ne ku gwa kkono Abamisiri ne bagoberera ne bayingira ennyuma waabwe wakati w'ennyanja embalaasi zonna eza Falaawo amagaali ge n'abantu baabeebagala awo olwatuuka mu kisisimuka ekyenkya Mukama n'atunuulira eggye ery'Abamisiri mu mpagi ey'omuliro n'ekire ne yeeraliikiriza eggye ery'Abamisiri n'aggyako bannamuziga ab'amagaali gaabwe ne bagagoba nga gazitowa ensonga lwaki abantu bano twagala badde mu kino ekifo ebbanga lyonna lye bamaze mu palamenti babadde bannamuziga b'eggaali ya gavumenti ya Museveni abantu bano bwe badda mu kino ekifo namuziga w'eggaali ya Museveni kwabadde atambuliza eggwanga ne palamenti na byonna ne bajeti namuziga agenda kuba avuddeko Mukama kye yasooka okukola kwe kuzitoya amagaali ga Faraawo bannamuziga n'abajjako palamenti mubadde namuziga opposition side muli namuziga mu kutambuza gavumenti ya Museveni kino ekintu kye tubasaba bwe muba temubadde bannamuziga mwe mudde mu kino kye tubagamba mulabe eggaali lya Museveni bwe linaazitowa ng'aligoba terivaawo nkugambye Katonda ye kye yakola kyali bwe kiti abaana yayawulamu ennyanja emyufu ne bayita awakalu naye bwe baalinyirirawo nga batambula bagenda gye baava ne wafuuka ebisooto bano bagenda okutuuka Misiri egenda okuyingira nga waliwo ebisooto ate nga bali bo bayise wakalu ebisooto ne bikwata mu gaali mu mipiira gy'amagaali ga Faraawo
atambula emipiira ne gyekwata bannamuziga ne bakuukako. Tukuuleko bannamuziga bwe muba temuli bannamuziga b'eggaali lya Museveni mujje mukole kino. Lwe mujja otegeera nti mubadde temukimanyi naye mubadde bannamuziga b'eggaali lya Museveni. Bulijjo tubasaba ebintu ne mugaano bikola. Kino mbalayirira Katonda ow'eggulu. Bano abantu babadde bannamuziga eiza nga bamanyi oba nga tebamanyi, ate abamu ku bo bamanyi. Bangi ku bo bakimanyi. Lwaki twagala mudde eno? Twagala mudde eno okukola emirimu egyo muzitoye eggaali lya Museveni. Museveni Red Sea bwetamumira nga si yenze. Kubanga ebbanga lyonna mmwe mubadde mumuyamba waayi mujjira ku kadi ya Agip. Any government in power. Kyova olaba awo mufiirawo waakiri okutta omuntu. Awo muttirawo omuntu ku kifo. Bw'obanga ku lwa Uganda tosobola kusacrificinga kifo kyabwa MP. Okole kiri ekinene osobole okujjayo ekinene. Kitegeeza oli satisfied n'ekifo ky'obwa MP. Toli satisfied na kununula ggwanga lyonna. Otegedde lwaki twagala mubeera akabubi kali. Malayika wa Mukama yadda wano n'ava mu maaso n'ajja wano. Ekyo tetukyagala kukikaka muntu. Olw'obuvunaanyizibwa obunene ennyo obukuweereddwa obulala bwe tukuwadde tosobola bukola ng'oli MP. Nakubuuza olwaleero tulina abakyala abanene babiri. Senga tubalonda mu kifo nga kya ggwanga lyonna. Madamu Ticha Nambooze ne Mama Lina Zedriga. Ani alya munne? Ani alya munne mu Uganda yonna? Mama Lina Zedriga alya Nambooze akalulu. Kiki kye babadde bakola mu palamenti kye batasobola tukolera nga bali bweru wa palamenti? Njagala ombuulireyo ebintu bisatu kuba mwasinze nnyo okudisikasinga ku Honorable Zaake ne Honorable Lutamaguzi baddalingi baffe. Kiki kye babadde bakola mu palamenti kye batasobola tukolera nga tebaliiyo? Kiki Ticha Nambooze kyabadde atukolera oba Oweekitiibwa Mpuuga, Oweekitiibwa Sseggona bo munnange mubateeke Oweekitiibwa Ssemujjuŋŋanda. Kiki kyabadde akola mu palamenti kyatasobola tukolera nga ali bweru wa palamenti? Mpaayo etteeka limu eryali liyise mu palamenti nga baliyita Ssemujjuŋŋanda Biiru. Ate Sseggona Biiru, Sseggona munnamateeka, mpaayo Sseggona Biiru eyali ezze nevaamu etteeka. Kati kiki kyatasobola tukolera ng'ali eno? Nze nkubulire kyasobola tukolera ennyo ng'avudde mu palamenti ng'ali eno. Asobola okuteekako akabubi. Abaana ne bayita mu nnyanja awakalu. Nkugambye abo abantu babadde bannamuziga. Museveni kwatambuliza gavumenti. Sseggona bukyanga agenda mu paaka osobola okugamba nti paaka baagijjawo. Mpaayo ripooti emu gundi Kosase. Mpaayo ripooti emu eya Kosase eya Sseggona. Naye alina omutwe alina wano muganda wange. Era omusezi agenda okulya Sseggona n'amalusu gamuyiika alina wano. Alina wano. Naye ye Machete
5 years mu prison naye Machete teyesimbawo. Why? Because Segona ali ku ticket ya Ajib. Any government in power. Twabasabayo n'ekintu ekitono nti mufulume temweba taba mu budget yonna ey'omwaka guno. Tututa emyaka egi nga tubasaba buli nze nakola mu New Vision. Manye ebiseera bye bakubira mu budget background obwo butabo twabukubanga background to the budget. Simanyi introduction biki emyezi gyabyo ngimanyi. Ne tubasaba mufulume parliament wakitu muzitoyeze ki budget nga kukawairo kamukokka ate abaana baffe tulyoke tumuyisize budget mwagaana kubanga mu budget mubeera mu commission wammwe. No, lwalero lwokka bambi, lwalero lwokka lwenkyusiza gundi kubanga nina obuvunanyizibwa obunkutte maaso awo. Lwalero lwokka enkya tujja beerayo ssaawa zaffe 10. Era programu y'amasimu yankya ku Saturday. Ne tubasaba nti Museveni tumukwate entege n'amagulu ku baana baffe, temutuula mu budget mpaka nga atadde abaana kyabalema. Njagala tusooke tubabuuze tubakubise ebirayiro ku kitebe wali Museveni mugenda mujjako ku luno wakuvaako nti ye kati wabanga wakuvaako ebifo biriwo bingi nnyo. Yesu yagamba bw'ati. Yesu yagamba mu Yokaana sura 14. Yesu yagamba bw'ati mu Yokaana sura 14. Kyandikibwa kintomeredde wano. Wamma gula obudde bugenda tetulina budde. Yesu yagamba bw'ati mu Yokaana sura 14. 14. Musajja yangu ebintu tayimu etuleka basi genda tuleka oli wano ozanya buzanya. Musajja abadde ki? Essula ya 14. Essula ya 14. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye. Bamemba ba palamenti emitima gyammwe tegyeeraliikiriranga. Mu gavumenti mubaamu emirimu mingi. Sigamba basi ya NRM banayi. Wano tulina zigalagala zaffe zetutwala okukola ne bannange mwagala violence. Mwagala violence bannange. Sugar Brown oyagala violence. Si basi ya NRM. Waliwo zigalagala zaffe wano zikabandole ekutwala n'ekukomyawo weekujje weekuzza. Ulira wamma. Emitima gyammwe tegyeeraliikiriranga. Tekitegeeza nti temugenda kudda mu buyinza. Tekitegeeza nti muvudde mu gavumenti. Tekitegeeza nti tubagobye. Nedda tubaagala nnyo. Kubanga mu gavumenti mulimu ebifo bingi ebisinga bino bye mubaddemu bitwagala obbawa. Yesu yagamba abayigirizwa be, Yesu yali atusomesa yagamba bw'ati, emitima gyammwe tegyeeraliikiriranga. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi, senga tekibadde bwe kityo era nandibagambye. Temulwanira kano bino bye muluddemu bye mubaddemu ate mubaddewo n'ebbanga ddene nnyo mugenda kutandika kwonoona. Ennaku ezo nyina ekintu kye nali nkola oba osimanyi oba obwongo bwaliwa. Munnange omu n'aŋŋamba naye wira omumanyi kati kirabika otandise okwonoona. Gendako ewaka ofuna vacation oddeko ewaka. Ebbanga ly'omaze nga togenda mu vacation kati otandise okwonoona ebintu. Byokola byonna oyonoona bwonoonyi ddako ewaka owummulemu.
kati muwulire ebbanga lye mumazaawo bannange tukyuseemu muddeko awalala kubanga tugenda kukwata gavumenti si kyekyo wamma tetugenda kukwata gavumenti tetugenda kujjako Museveni kati emitima gyammwe tegyeraliikirira mugenda kuba bamaanyi nnyo okusinga ba MP okusinga obwa MP emitima gyammwe tegyeraliikiriranga kubanga mu gavumenti mulimu ebifo bingi mulimu obuvunaanyizibwa bungi nkubuuziza Karugire wali omulabyeko ku kwesimbawo awantu wonna omanyi obuyinza Karugire bw'alina mmwe abalina emisango simanyi gyabibanja simanyi gyabikingo olina akasente akawera genda opangise kekke Karugire ndikiwanuka company advocate abo bo beba nkugambye bebagoba omulamuzi bebateekawo omulamuzi era tebasingika musango tewaliyo musango gusinga kekke bebawuza n'ogwa Kayihura bebajjayo Kayihura si bebali baloya ba gundi baloya ba Kayihura yabakyusa n'awa kekke n'alyoka ave makindi gwoli eyo oli mu diaspora bakubbako ettaka lyo ate bw'ona obibawa obubi nga be balirimu bajja dditwala naye bw'oba olina basente empitirivu ba buseere naye tebasingika musango waayi bamala kkubira jaaji ogwo omusango gwange guzze sayidi yeeno wali obalabyeko ku kipande kyonna ekyokulonda lwabwe ogwo obuyinza bw'alina mu ggwanga Uganda asobola okujja ewuwo n'akugjamu omutima n'agutwala nga tewaliwo amugambyeko nti owange komyawo ekibumba kyange wali omulabyeko ku constituency yonna omanyi obuyinza bw'alina sali musale wali omulabyeko ku kipande kyonna omanyi obuyinza bw'alina mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi mu gavumenti mulimu ebifo bingi mmwe mujja okusooka okujjako bye mwetaaga ffe mutuwe bye muleseewo kubanga ffe ati tetwagala na bifo ffe twagala kutuddiza mwanyi zaffe kasa mutuddize mwanyi ng'ebbanja liwedde omanyi engeri abanyarwanda gwe gye bayingiramu mu gavumenti okutandikira mu gavumenti z'obote wawa ku mitendera gundi egya wansi nakugambye gendo zaakatambye mabega bbuli eyali akwata omusolo mu myaka gy'ekinaana munyarwanda owewaffe bamuyita Venaali taata wa Nakandi Winifred oyo ayagala kaadi ya Nuupu Nakandi liiti byayi Winifred nkushibishu bugwegwe kitaawe naye omanyi bwe kyajja Abaganda bali tebalina budde bwakudda mu bintu bya gavumenti nga balina ebyabwe bye bakola omusajja omuganda omu alina abakazi 4 buli mukazi alina olusuku buli mukazi alina ente buli mukazi alina emmwanyi biki omusajja ali mu kuteekawo kyuma kya mmwanyi ali mu kukola biki alina obudde bwe bwonna abumala mu ebyo alina okugenda okulaba ente z'egindi alina okulaba gundi emmwanyi alina okugenda ku store abale emmwanyi ze yakabawa talina budde buddamu kukola buddu bwa gavumenti abanyarwanda bo ne bayingirawo omunyarwanda ye n'aregisteringa n'abeera ow'eggombolola n'abeera ow'omuluka kubanga baali bazze kupakasa kukuba byeyo ne batandika okukwata omusolo bwe batyo bwe bayingira gavumenti kuba abaganda tebayinanga budde bukola mu gavumenti bali mu byabwe beekolera sente zaabwe tobanyumiza ebyo kati ffe tetwagala gavumenti tetwagala mirimu gya gavumenti twagala bino kuddayo wali kati Yesu asomesa bana asomesa agamba mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi mu Bible and politics ngamba mu ababaka ba parliament gavumenti eyina ebifo byotalowoozangako lwakubabo ogenda n'obeera ku nze ne bamala bampa omulimu gw'okutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga Uganda tewabaawo sekita eyinza kuziyingiza ssente mu ggwanika kusinga ebyobulambuzi mu ggwanga Uganda nkikuddiremu ne bampa minisitule y'ebyobulambuzi nalaba Kiwanda mu busiru bwa Kiwanda mbuno simanyi mbuno atumbula Rolex ulira omusiru gende Kabaale
Kabale waliyo ebiwonko n'ebiwonvu n'ensozi ng'okuva wano okugenda eri wansi ekigundi bwe kiti eyo kati bo ensi endala zikola bwe ziti ebyo byonna bibeera bya bulambuzi na kunyumirwa ku weekend bakwata waya ez'amaanyi ne basiba eno n'eri ne bateekako ebyuma omuntu ne yeesuba ne beesuba babiri omwami n'omukyala simanyi ne famire batudde omwami n'omukyala ne batuula waya ziri nezibatwala asasudde $5 kwesuubamu awo nga waliwo ensisi waliwo entengereze naye waliwo measures tewali omuntu tasobola kuwamatuka kugwayo naye ate owulira ng'agenda ogwayo naye nga togwayo ebyo byokka binyumira abantu nze nsooke nkukulumululire abazungu okubajja ebweru okujja jangu twewuube Kabale ani zipulinging bibyo nze saasoma naye amagezi nina ekyo kyokka kisobola okuleetera abalambuzi mu ggwanga Uganda ne weewuunya n'okwewuunya kati gwe wulira mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ngamba Uganda bye musobola okukola nga si bubaka bwa palamenti ekibalemesa ku bubaka bwa palamenti kiri ekintu eki mulimu ene government in power ate temwagala kujjako Museveni kyova olaba President Kyagulanyi ayina obuzibu era ekyo n'omala okidiscussinga n'okibaleetera ojja kugenda okuwira nti bonna bayingidde DA simanyi eddi bonna bayingidde DA bonna bayingidde ahiyanyanya halo Uganda ahiyanyanya halo Uganda ahiyanyanya eddi mawe kubanga bo baagala ene government in power tebaagala kukyusa government kuba bo tebakola losi tebafiirwa waliwo omuntu eya mpadde gundi ekyo kankireke mukama abawo omukisa bannange obudde bugenze ogwo baasi tegundeka kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi Yesu yagamba mu nnyumba ya kitawe mulimu ebifo bingi senga tekibadde bwe kito yali tubuulidde azzeeyo kuteekateeka akome waatunone wulira mmwe ba MP bannabyabufuzi b'e Uganda musobolera ddala okuleka kino olw'eggwanga ne tuteekateeka bwe tukwata gavumenti erimu ebifo bingi temubimala nawo mujja kukola n'abaana bammwe bakole mujja kukola n'abaana bammwe bakole mukama abawo omukisa essaawa yange eweddeyo Exodus simumazeeyo badde njaga kumalayo Exodus 14 owulire bwe kyali Abayisirayiri ne bayingira wakati w'ennyanja ku lukalu amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo ne ku gwa kkono Abamisiri ne bagoberera ne bayingira ennyuma waabwe wakati w'ennyanja embalaasi zonna eza Falaawo amagaali ge n'abantu baabeebagala olwatuuka mu kisisimuka ekyenkya Mukama n'atunuulira eggye ery'Abamisiri mu mpagi ey'omuliro n'ekire ne yeeraliikiriza eggye ery'Abamisiri n'aggyako bannamuziga ab'amagaali gaabwe ne bagagoba nga gazitowa Abamisiri ne bo ekintu kye yasooka okukola kwe kweraliikiriza eggye lya Misiri nkugambye ekigambo ekyo kye nayogedde kyatandise dda obbeeraliikiriza nze information nagifunye dda kampu ya Museveni yatandise dda okweraliikirira ku kintu ekyo kubanga abasajja be babadde yatukwekamu ebbanga lyonna kiba kibalidde kati omuntu ave mu nuupu yagende yeesimbewo independent oba agende mu kibiina ekyala tulabe oba anaavaayo
yabatunulira mu mpaje y'ekire ekyo mu mpaje y'omuliro n'abatunulira n'abeeraliikiriza Misiri n'etya nga n'olutalo terunnatandika. Edi Mawe ogera nti tudduke mu maaso ga Isirayiri kubanga Mukama abalwanirira ku Bamisiri. Mukama n'agamba Musa nti golola omukono gwo ku nnyanja amazzi gadde ku Bamisiri ku magaali gaabwe ne ku beebagazi baabwe. Mmwe basajja mmwe senga mukola ekintu ekyo mugenda kulaba amazzi nga gadda gabuutikire Falaawo n'abasajja be. Mukama abawe omukisa. Weebale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebazizza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama. Mukama tulina ekizibu mu ggwanga Uganda, twawambibwa, tuli mu buwambe, tugezaako okwerwanako okwenunula. Era Mukama tusaba oyongera okutuwa amagezi, tusaba otuwa obuvumu, tusaba otuwa amaanyi mu linnya lya Yesu. Mukama olutalo luno twalukukwasa. Olutalo luno Mukama tusaba otuliidinge mu buli kimu. Ku mulundi guno gwokka wagamba Musa nti abo Abamisiri boolabye tuliddayo kubalaba lunaku lulala. Era kyaliwo ekito tebaddangayo kulaba Abamisiri bwe batyo nga babagoba. Naffe Mukama twagala okuyimira mu mafuta ago ne mu maanyi ago okwenunula. Mukama obuwambe n'obusibe bwe tumazeemu ebbanga lino Mukama ekimala kimala. Bayibuli egamba watuma abayigirizwa ne basumulula endogoyi n'omwana gwayo. Naffe Mukama tuva ku nkoligo ya Museveni ffe n'abaana baffe mu linnya lya Yesu, kubanga batunyuunyuuse, batubonyaabonyezza, batusse, byonna babitukoze, naye ekimala kimala. Kati yene sawa Mukama okuwaayo kyonna kye tulina mu busobozi bwaffe olw'okuba tulina ekinene kye twagala. Tusaba ofuka omwoyo omutukuvu ku balinde baffe Mukama, newankubadde baagala nnyo byonna bye babadde balina omuli obubaka bwa Paalamenti babuweeyo olw'eggwanga lino. Wulira, Ibulayimu yali ayagala omwana, Katonda n'amuwa omwana gwe ogu gwe yali alina, ogwa Isaaka, omwana we ow'ekisuubizo. Katonda n'amugamba kwata Isaaka omumpe. Bannange Ibulayimu yatwala Isaaka amusaleko omutwe. Ebyo nno ebintu tubibuulira naye nga tonnaba birowoozaako. Lumu nakirowoozaako ne ŋŋamba kati senga eddoboozi lijja ne liŋŋamba nti owaayo asiimwe wire nti nze Katonda w'eggulu nze njogera naawe nti otyo jamu engatto kuba ne wooli watukuvu nti essebo nziggyemu. Kwata Ebeni omumpe. Kwata Ebeni omumpe nkuwa ebirala byonna bye wali oyagaddeko, bye wali olowoozezaako kuwa. Ne mubuuza ow'ekitiibwa mukuwe ntya? Mukwata omusaleko omutwe. Kati ebintu ebimu tubibuulira nga tonnaba birowoozaako. Kati ekyo genda okirowoozeeko ku mwana wo. Mukama akugambye muleeta ate gwa musala. Gwe amusala ku omuliro, ate nno omwana oyo yali ayogera, alabika yali alinga Ebeni ayogera kuno nakuli, yamubuuza ddadi. Byonna tubitwala naye ki ekyokusala kiriwa? Isaaka yabuuza Ibulayimu, yo saddaaka eriwa? N'amugamba gwe tugende. Ekintu ekyo wakirowoozaako oba okibuulirako bubuulizi? Otegeere Ibulayimu kye yawaayo. Kati gwe tukugamba tuwe buwi kifo kyo, ate tugenda kuwa ekisingako awo, naye era ogaanye nga Ibulayimu yawaayo omwana. Kyokka ate nga ffe tuyimba ndi mu Kristu ddala ddala, ndi mu Kristu, nebaza Katonda eyangaza bw'ati. Oli mu Kristu, waayo akafo ako
okasaddaaka nga Ibulayimu bwe yasaddaaka kiri. NUP yajja kutta Buganda kakati ewaddeyo bafoot soja mbu bafoot soja babeera MP bafoot soja bagenda kukola ki mmwe mutukoledde ki myaka 40 mutukoledde ki tuyina amasannyalaze tuyina enguudo road mayor Elias Lukwago okoze ki mu Kampala nga n'embalala asinga Kampala obuyonjo Fort Portal asinga mbalala Fort Portal tawunya tukugamba tuwe ekyo bwa road mayor odde ku front line odde mabega oteekewo akabubi okomandinge Kampala ababana bajja kumalawo ba politicians abagundivu abaganda abatuyambye okuwomogola Kampala abatuyambye okutubba amasannyalaze Joma Mebeni yabadde ayomba yateekako units 50 ne gavaako kagenze okudda nga inako units 5 enkeera waalwo ku units 50 yagenze okudda bwe nga inako unit ate yayombesezza nze mumuli eyo muzanya buzanye na gundi na abasajja batubba lwaki Museveni tavaako ye ara aliwa ara olwaki tanyambaze banziri amasannyalaze ekyabadde ewange gwempe simu yambuulire lwaki omusajja atubba amasannyalaze units zaffe anti Buganda erina abasajja abagundivu abamanyi temwina kyemusobola kukola kyemusobola okukola kikino mudde emabega abaana bakulembere ennyanja egenda kweyabuluzaamu nammwe eri mutuyambe ku ggye lya Misiri mulijjeko emipiira ejje lituule Mukama abawe omukisa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina nzijukirira ddala nti mbadde mu ssaala era mbadde nsaba ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina mu gavumenti mulimu ebifo bingi mujja kubifuna byonna kana akafo mukaweeyo ku lwa struggle Mame Beni yavunye fulani ekiro kiramba luli bamubye units ze 10 naye azaagala ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko ayi Katonda n'okusa kimu ku Mwoyo Omutukuvu tusaba ibe naffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe ekitagwawo amiina Mukama abawe omukisa enkya ssaawa 10 ze tujja okubeerawo leero tukyusizaamu bukyusa katono mwongere okudebatinga ku nsonga eyo mulete ideas endala nyingi muzireete mulete ideas tuzidiscussing enkya tujja kuba n'amasimu nteekateeka paramenti yammwe kitundu ku kitundu nsonga ku nsonga matters of national importance tugenda kuzidiscussinga njagala kugerako ne teacher waffe tulabe engeri gye tusobola okukola ekintu kino tukole paramenti nga y'amaanyi online parliament Mukama banjagalire mubeere bulungi mweraba I sign out